Mugabo mutabalo ku channel yaffe eyitibwa LF256 amanya nze Nakato Juliet. Olunaku olwo njagadde mbalage engeri gy'okuyitamu ebisenge ebibeera mu kiyungu. Kati nga boolaba wano wonna wadugadde omukka kubanga wetufumbira wano. Tugenda kuyitawo nga tukozesa soda by cup ono gwe mulaba wano. Teeka soda by cup mu baafu nga boolaba. Mwalo oteekemu otuzzi nga tutonotono. Bateekemu sabbuuni ewa pawuda gwe omo. Bw'omala ofuna sitiru waffe ono osobola okutandika okutta nga boolaba. Ekiyungu kijja kubeera kitukula bulungi ng'okozesa soda by cup ng'ogasseemu wamu ne omo. Bw'omala okukutta beera ng'osiimulako n'ekigoye ekikalu. Ndowooza mulaba engeri gy'ebivuddeyo ebisinze. Tukozesezza omo wamu ne soda by cup. Ebisenge bino eby'ebiyungu oba oteekeddwa ebisiimuulako. Nayo ogendako omukka ne guddugayo.